ekisowa kiraba tewayimirira yadde watya wasigala otambula. Amanya n'eddoboozi omusumba Yiga Augustine owane Kawala. Mu kiseera kino puroguramu kiki olifa twerabidde yeriko ate nga leero ennaku zino nasazeewo okubeerako live nga njogera n'abantu kubanga ebbanga ddene kyolifa twebedde mbadde simubeeramu nga babawanga biri recorded naye nga nabyo byonna tujja kubeera nga tumikisinga tumikisinga bwe nkubuulira kuga njagala nkube kyolifa twerabidde nga niwe bakiripo nga nkadde wagiraba naye nga njagala sinzira okwo okusomeserezaako. Ekirala waliwo wano comments zenjagala okwogerako ku YouTube abantu ze bazze bakomentinga nga sina bagenda wala nnyo mpozi waliwo abantu bangi mubuuza ndirira ndirudda wankola ntya okujja eyo ku kyaki bambi temufuna ndagirira abantu abamu oluusi mukuba essimu ng'ezimu tezikwatibwa ziri ofu naye nkugamba bwe nti ogenda mu paaka empya tuyina mu stage number bw'obuuzabuuza zigenda e Kawala ewa pasita Yiga abizaayo obuuzabuuza ekinene ennyo ndozi ba transport oba kati ali kumeka transport system from how much from town to Kawala 1000 lukumi lwokka lwe bakyajinga okuva mu paaka empya n'ojja Kawala ku kyaki ya Musumba Yiga kati gwonoonye zikuleeta okuva wakawo mpaka mu paaka empya ezeeyo sizimanyi oba ova Tololo oba ova Luddawa ezeeyo sizimanyi kati n'ojja mu paaka empya kati okuva mu paaka empya okujja Kawala obagamba ngenda wa pasita Yiga abizaayo Kawala kati kondakita omugamba nakulaga ekyaki ya pasita Yiga bakuteera ddala awo ennyini ne bakulaga nti yiiyo awo nojja kubanga oyambukako katono ng'ogituuseeko. Kale no kati waliwo komenti zenjagala okutandikirako nga sinagenda mu kigambo. Waliwo wano yaweza komenti ng'alaba kyolifa twerabidde owa maama Enjo n'agamba ne bannange eyo kanisa oba theatre oyo musumba nga comedian nyondoza muganda wa Muhanji yesugira okomewo mangu kakati nenze newunya n'abakyali eyo n'abasabira eyo ate bonna ne bakuba endulo balinga oba abasiru kati eyo kanisa kiddala erimu ebintu webityo. Omanyi omuganda agamba nti tekiwoomera matama abiri kati gwa commenting ezo kutegeerako bambi naawe bwe kutyo awo wekukoma bw'otegeera. Wano nabadde nsomesa ku kintu nti enkola za Katonda nnyingi tewali ayinza zimalayo nga nsongezaako okusomesa okutangaza ebigambo bya musajja mukulu oyo Pastor Ssenyonga Jackson okusatu byadde agezaako okulaga nti bannabbi b'obulimba biki naye kati ekyo si kyekindeese ndi ku kino okubasomesa nti bannayuganda abantu abamu mumalaga commenting obanga ate ne mulowooza nti mumanyi nnyo ate ne mulowooza nti muli ba mwoyo nnyo kugamba ate ne mwefuulanga ba malayika azifu malayika asula nawe mu kitanda azifu oli muganda wa Katonda. Ekintu kye bayita kyaki kulyowa myoyo ekintu kye bayita kyaki bakiyita freedom of worship or freedom freedom place or freedom center ekifo ekiwa omuntu emirembe omuntu mwayogerera ekintu kyatasobola na kubuulira kitaawe amuzaala ekintu mwoyanjulya ebizibu byo byotasobola nagamba nnyoke yakera ku makya n'akusindika okyaba ekintu ekyo kakati olunyiri lugamba nti mu nju ya Mukama tuli baana kati omwana wabeera mu nju ya kitaawe alina kweyisa ati omwana wabeera mu nju ya kitaawe wadde mbokkole fujjo for example nze mbadde South Africa naye nga neegendereza nnyo entambula zange because I know South Africa is not my country. You see, but if I'm in Uganda
nsobola okgenda buli wamu wenjagala because Uganda is my country. Nsobola okukola effujjo lyonna lyenjagala mu Uganda nemboggola nenjogera byenjagala nensinzira katuuti nenjoga byenjagala, but I can't be free in South Africa because it's not my country. When you come in the church, which means you are in the house of your father. If you are a child in the house of your father, which means you have freedom. Okwogera ebizibu bye biri ku ntobo y'omutima gwo. Leero nja kwogera n'oluzungu lwange, broken English wange. I must speak English. I must preach in English. Yes. Tuna mundu ozo kitegedde. Kakati nti obodda onogamba banenge iyo kanisa ki? Hiyo comedy theater tomanyi kyoyogera. Tomanyi kyoyogera nti omuntu atuuka okwagala okwewa obutwa ne yesamu n'omuguwa kubanga ebizibu bye bambi talina gwa bisharinga naye. Kyokka nti najja ne system ewa abantu emirembe mu church yogera ekiva ku ntobo y'omutima gwo. Bwe kuba kuyimba yimba nembaleka ne bayimba n'ennyimba ezaalaavu nga bawaana basajja baabwe. Ng'omuntu asobola n'okujja mu church nga mulamu bwe okuva lwe yazaalibwa takifunangako kubeera n'essanyu awamu ne bbaawe. Kyokka omukazi n'ajja ate ne bbaawe mu church awo ennyini essanyu ne litandikirawo ne beekwata ne ku mukono ewaka kibadde batakola. Ekyo kibayita omwoyo w'amagezi. Kati olaba ekintu kino najja n'ekintu ekyo ekyokuwa abantu obuzindaalo nga boogera basimba layini boogera ebizibu byabwe. Abansinga ne batandika okukriticizinga kati eyo kanisa bikibi naye kati bwe ntunuulira kati ku ssawa ya leero ku mulembe kati oguliwo buli musumba akikola kati temubalaba ku butuuti simanyi fire sindika fire P5 oli amala essaawa nnya namba ng'awa abantu butuuti kazindaalo abavudde wana by'obulimba muliwa mujje wano naawa abantu olusegende tabuulira njiri naye ali mukuwa kakati ate gwe bw'ojja n'obujuzi nebaza mukama te kubanga mukama yansumulula najja no ngambonabona amina nnyo omulala gwakwanguye n'akujjawo ayagala atuuke kwoli ayogera nti nagende waayiga nampa omuti sendeka fayo emirodi 7 simanyi kyali kintu ekyo oyo yamulwisaawo kakati era olabira nga bali mu kyolifa tuwerabidde gwe batagaliramu ndozo kiraba kakati omuntu kyovala buli muntu yenna ndaba kati ku ABS television bw'oba olina focusinga ku ekyo Katonda kyakuwadde olaba najja n'ekintu ekyokubizayo nze mukwano gwangani ye Pastor Jamado omundeeba namukyalira mukwano gwange naye yaŋŋamba ndi nkubulye Musumbayiga nti ekintu ky'okubizayo tokita nti abo abasumba bennyini abaleekaana singa mubo mwe muli mukama gwe yakiwange naye najja nakyo naye tiyandikitadde kati baleekaana lwakuba gwokyo basoose kati obutatambulako nakibi bw'ogenda e Nigeria okubizaayo is not a problem kubanga basoma Bible bw'ogenda e South Africa okubizaayo is not issue si ensonga kubanga bakimanyi Katonda waffe ye Katonda wa revenge kubanga Yesu bakuga nti omuntu kyasiga kyakungula akantu okubuukagazi akategeeza ki gundi ono eyali amujeesa olukwe yawunzika akungudde ki kwetugana lubuto kwabika kati okuleka nga mubuzaabuza abantu ono nali n'ekiganda naye kati mukwano gwange ngaga nti eyeba punishment kale katukize nti eba punishment kati nange ntandikoga ba punishment yabakuloga mbawa punishment bebakusindikira bibakoleko nti nga bye punishment nti eyakuttira omwana wo kafe eye punishment era akatambikwe kali kugundi akuwe nali n'ekiganda abamu nga bagamba yigatayawula revenge ne punishment ndozo ule kibagamba ekyo naye weerabidde nti Bible waliwo ekintu kyetulina Bible Yesu agamba nti emizimu emibi kati abasumba abasinga obungi kebeekwasa mbe emizimu tugigobera mu nsenyi enkalu
okiwulira kakati nebuli statement ya Yesu akugamba nti daimoni omubi bwava mu muntu agenda mu nsenyi enkalu so tekiga nti daimoni omubi bw'omugoba mugobere mu nsenyi enkalu akutya kwogera naye agamba nti daimoni omubi bwava mu muntu agenda mu nsenyi enkalu okay kati tumulaba nga ali mu nsenyi enkalu tinaye mu nsenyi enkalu eyo gyava n'akomawo okulambula enjuuyo eno gye yava ekyali nywevu kyali mulokole wa ddala oba nedda bw'asanga enju nga kyangaala nti tagiyingira addayo mu kisenyi eri mu nsenyi n'aleeta baddayimooni mikwano gy'abalala 7 bonna ne bayingira mu nju eyo ne beekatta muntu oyo kotya nti walokoka ate n'obuvamu kati daimoni aleeti 48 n'addamu n'abapakira mu ggwe kati ate okwononekaako ne kusinga n'okwolubereberye kati ekyo tukirabye kitegeeza daimoni avaawa mu nsenyi enkalu najja n'akuyingiramu kakati bw'ogamba nti tubisabira kgenda mu nsenyi enkalu era oba toyawukanye nange kubanga bwenga nti kabiddeyo gye byava biddawa kitegeeza biddayo mu nsenyi kati nange kyenva mbiza naye ati kabiddeyo gye byava nga simenshoniza wa gye birina kudda kubanga ne Yesu bwe yali agigoba tewali muzimu Yesu gwe yagoba ng'akugamba gwe daimoni omubiva ku muntu ono genda mu nsenyi enkalu tekiri mu Bayibuli. Buuza omuntu yenna agezako okuchalenjinga enjiri yange mubuuze Yesu yagoberawo emizimu mu nsenyi enkalu yazigoberawa kale bwe kibanga giva mu nsenyi enkalu nange kyenva ngamba nti kabiddeyo gye byava kati amba mukyamu lwaki onvunaana simanyo kira kati mu buli ango yenna omuntu ategeera Bayibuli tosobola kumbuza nze yiga ntegeera Bayibuli namala ebbanga ddene nga nsoma Bayibuli tuli mu nkayana ne baganda bange Abayisiraamu ombuuza kino nange nenkuddamu kino nompita wano nange nenkuyita wano bw'oga nti daimoni ziva mu nsenyi enkalu ne ziyingira muntu kati kyenvaga nti kabiddeyo gye byava yiga nava Masaka yiri eri Bukomansimbi oyita Kasebwera Mpaama Mundeba eyo gye nava kati pulezidenti w'eggwanga bwakeera ku makya n'agamba yiga nkugobye mu kibuga Kampala genda nkwata lyawa era nkwata kuli Masaka buli kimu kyonna kirina okudda gye kyava tulina n'enjiri mu Katuli kyegamba nti evvu mu vvu enfuufu mu nfuufu twava mu ttaka tulina kudda mu ttaka nabadde South Africa nenfunamu nempulya nga siŋŋendedde bulungi weza ntandise okufaanana obubi ntandise okukola buti mumbika n'okumbika neŋŋamba kakati neeyongera Swaziland ngende Botswana ti east and west home is best nalinnya ennyonyi endeeta Uganda because is my country omusajja bagoba mbufumbo okwata lyawa tuddeyo wammwe kale woba olina obusobozi n'ogenda kawola naye bati era owunzikozeyo wammwe wano bw'ofa bakutwala wa oba teyafiira ludda wa bamuleeta Lango kati gyagalamidde gye yava era gyagalamidde buli kimu kirina okudda gye kyava ebintu bino obirabanga nti oba bijje mu Bayibuli nti mbiziza mu mubiri naye nga tekyo ekituufu Yesu yava mu ggulu bwe yali addayo yaddawa yagenda wa Setaani oba era yadda wa kitaawe si bad that omanyi kye bayita ne reason capacity kintu kikulu nnyo nebaza Mukama nti yiga saasoma but I have a reason capacity yes ndizoninga fe waliwo omusajja omuyisiramu yali atukutte bwati ng'atubuuziza ekibuuzo nti tuwe bwino Katonda azaala wa Katonda wagambya nti Yesu mwana wange kati n'opaaluuka mu Matayo nti sura 4 nti Yesu bwe yamala okubatizibwa nti omwoyo wa Katonda nakka mu kifaananyi ekyejjuba nti otyo nakka ku kibegabega kye otyo awo eddoboozi ne liva mu ggulu nga ligamba nti oyo ye mwana wange gwe njagala ennyo kati gwe bw'okasomera omusiraamu ng'akagamba nti sheka naam bikula Yokaana sura 4 agamba ki olunywa lwa 24 lugamba ki nti Katonda gwe mwoyo
kyekisera nabamusinze mazima. Aha, kati wali tulabye katonda gwe ki gwe mwoyo. Takbir, Allahu akbar. Kati ekibuuzo kiri mu ddiiro, katonda obanga ye mwoyo, Yesu anamaze okubatizibwa, omwoyo wa katonda nakka ku Yesu mu kifaananyi ekyeddiba, kiregeeza omwoyo wa katonda akoze atya? Ase. Ate omwoyo yaani? Ye katonda. Kati eddoboozi eryava mu ggulu lyali lyani? Kubanga mwoyo katonda yali amaze okukka. Takbir, Allahu akbar. Omusajja omuwona gwe bw'oba tolina reason capacity mu reasoninga naye ng'osobola okikuba mu magezi with reason n'ogamba nedda nti bwekito si bwekiri nti leka nange nkutwaleko mu Qur'an nti Qur'an egamba ki? Qur'an egamba nti Allahu samawati wal ardi, nti katonda kyekitangala ky'ensi n'eggulu, amakulu gaakyo katonda ye katonda ajjuza eggulu n'ensi. Omwoyo wa katonda okuka mu kifaananyi ky'ejjuba tekitegeeza nti katonda yali aweddeyo mu ggulu. Bwe bakera ne bakugamba nti ennyanja y'ebukakkata yafuukuuse, abavubi abadde mu lyato Mukama yabawonyeza ne batafa, kitegeeza mu kiseera ekyo nti katonda yabadde ebukakkata wokka. Eno yonna e Kampala ng'aweddeyo. Just reason capacity. Kiki olifa towerabidde? Kansubire nti buli ali kati owulira ebigambo byange era bikunyumira. Sivumira busiraamu kubanga ebize empaka za wattu yonna zivaamu. Abasiraamu nabafuula mikono gyange era mbaagala nnyo kyovala ne ABS bawa program ate nga TV endala tezisobola kuba basiraamu buki program. Osanga ne TV nga za basiraamu naye nga tezikirizaako basiraamu bannaabwe kubuulira ku njiri kulomberako dduwa. Naye nze Mukama yandokola. Ogwo omwoyo gw'okusosula mu madiini sigulina, omwoyo gw'okusosula mu mawanga sigulina. Okiwulidde? So kakati nno ebintu ebimu byetaaga just kutegeera. Kyolifa tuweerabidde awo omuntu emirembe. Kati osanga amakanisa ne gakuteekako enninga ng'omusimbye layini bagenda babuuza kozesa eddakiika emu ogenda kwogera ku ki? So nga weetaaga time oyanjula ebizibu byaffe kyekitukozesa ne counseling. Kati abasumba abasinga ne batandika okuleekaana. Era abo abaloko ne musimba layini nga mugenda mu busenge bw'abasajja abo, mugenda mu counseling z'abasajja bakole batya? Kubanga bamanyi omuntu bw'ojja mu maaso ga musumbayiga, musumbayiga akuwa obudde n'omunnyonnyola ekizibu kye. Nange ne nkuwa advise oluusi bwe mba nina kyembikkulira ne nkugamba muwala wange naye ensobi esinga yava wano. Waliwo ekizibu kino bwe kine bwe kiti abantu tebakowa counseling za musumbayiga. Amushwenze nina abantu naye nga buli wajja asasula emitwalo 10 naye nga akasasula emitwalo 10 emirundi 10. Ndowooza balambita bw'omuntu omu nga yakajja mu maaso ge nga tankoowa. Siina kyemuwa nti nsaasi yuno, siina kyenkola ki nti aa. Naye omuntu ng'ajja emirundi 10 mu counseling naye nga tankoowa. Kati waliwo abantu abalina empeta kumpi ya 20 abiri naye nga gigula emitwalo 10. Buli wawulira olunaku lw'empeta yaddukirawo misinde n'agula empeta. Kati bagambye omuntu oyo aba musiru nnyo era gwe mugezi gwe akivumirira. Abantu babafunamu. Tosobola kulimba myaka 15, nsumbye ekkanisa emyaka 15. Tosobola kubanga okola bya bulimba abantu ne batakugwamu. Tosobola kubanga okola bya bulimba ne bibandaala. Ekyo tekiriyo. Bwoza abo banabbi ba bulimba biki. Kati olaba gwe otuuyana okufuna abantu ewuwo naye nze yiga situuyana. Abantu banjagala. Gwe manyi kibayita abantu ng'omusumba bwe bamutadde ku poliisi ne basulawo. Abantu basula ekawempe wano. Abamu ne babakuba n'obubiina bonna ne bwetukuta omusaayi naye nga bagamba tetuleka musumba waffe wano. Why? That is love. Ekintu ky'okolera abantu ekibanga gye kiri. People appreciate. Abantu basiima. Abantu si basiru. Okiwulidde? Kakati so ndowooza gwe yaweereza comment eno. Mwabate baweereza comment zino ez'ekiswa bato simanyi kyolifa toyabidde. That is a theatre. Ate abalokole mwamanyira nnyo bino emyoyo gino nkati ng'obulokole bw'edda. Obulokole bw'edda nze obulokole bwe nalokokeramu nga tebatukkiriza na kulya mbizi, tebatukkiriza kukola nviiri, tebatukkiriza kusiba matayi n'onena, tebatukkiriza abakazi nga tebabakkiriza kukola njala. Kugamba nga mwenna mubeera muwe muti mubeera ku bunkenge ng'abali mu ssabo. Kubanga obeera mu ssabo bw'ogira bw'oli ejjembe nga ligamba muzzukulu tereera
muzukulu jamu engato naye lwaki kati abalokole tuyingira mu church n'engato? Because it's the freedom place, it's the freedom house of God. You are a child in the house of God. Okiwulidde nti omwana ng'oli mu nju ya kitaawo okola ebinyiiza kitaawo naye takugoba takukyawa. Goloza oba njogere naki? So kale no byebyo byengezako okubalaga nti ebintu ebisinga obungi mumala abantu malenga biteekeza buno obulokole obwo bwojja obwo okubeera muli nemubanga azifu nti Katonda musula naye nemubeera bwe muti ku bunkenke mu kyaki kubanga eyo entiisa eyo ekisiru teriwo. Freedom is the freedom press. Tukuba dance ate abalokole ffe twajja nakyo ekyo netuleeta ebidongo mu kyaki obudde ng'edda mu kereziya zaffe okulyamu endongo nga twagala ziri ennanga enseeneekerevu ezo netukuba azuukidde nti era aleluya, azuukidde nti era aleluya nga bwe yagamba Egalilaya, Egalilaya. Nawulya mwena ne mubeera bwe muti tokkirizibwa kwogera tosobola kukola ki tokkiriza kubuuza ku naye kati ogwo mulembe gwavaawo kati ne Faza Magembe oli Bukalango bakuba endongo ya Yesu ne badigida. Bw'oba ng'oli mu nju ya kitaawo olina okubeera n'emirembe kubanga yatugamba ffenna mu nju ya Mukama tuli baana. Okiwulidde omwana oyogera by'oyagala mu maaso ga kitaawo yensonga lwaki ojja mu kkanisa n'oyatula n'ogamba ndi mwezi kubanga oba onoonya ki Mukama akusumulule. Kale no komenti ezo zanyizira nezinyambye nfunyemu ekyokusomesa. Amina nnyo. Kiikyo lifa twerabidde kakati munanzikiriza nsooke nfunemu eddakiika nga 5 zokka tumule. Munjagala nnyo oluyimba lw'omwana mulenzi yegwe munnange, yegwe munnange kweyitira munnange, yegwe munnange. Mulenzi oyo yanyimbidde bulungi nnyo oluyimba olwo. Nsaba control room mulontereyo nkomewo. Bibakosa mulimu ebiseera lw'onoonya okuwummula naye ne kubula. Nze bino bye bimu ku bibadde mu lugendo lwange olutuuse wano. Nakula na maama ebya taata sibimanyi nnyo nnyo. Twabeerangaawo ne maama ng'ennaku ezunza. Yali mukazi mukozi ayagala abaana fiirawo ku lw'abaana. Ebyokulya nga bibula lwe mufunye nga mulya lwe bibuze nga muguma. Abaloga nga baloga endwadde zaaluma bali obulungi baseka. Kale nze okubeera wano okubeera kino Yesu yanyambye era ye munnange. Yegwe munnange, yegwe munnange, yegwe munnange, yegwe munnange, uyita munnange, yegwe munnange, fuuka munnange, yegwe munnange. Taata yegwe munnange, yegwe munnange, uyita munnange, yegwe munnange. Baseba abatuddeeyo, yegwe munnange, banyaba abatuddeeyo, musembere mbalage munnange, yegwe munnange. Ono ye munnange, yegwe munnange, yafuuka munnange, yegwe munnange, yegwe munnange, yegwe munnange. Ebigambo bya maama bwe yabanganyize byammalangamu amaanyi. Ndi mukazi munaku ndi masikini ntambula mpita mizimu. Teyalina yamba, teyalina suubi, teyalina future. Singa nali nkuzeemu oba nandikoze sente nensanyusa maama. Naye nali mutabange nga n'ennusu 5 si kyangu kyazifuna. Naye Mukama olina amaanyi gwakyusa obulamu.
wanerabize bikadde nze ndaba wasangula amaziga ga maama yegwe munnange yegwe munnange yegwe munnange yegwe munnange kuyita munnange yegwe munnange fuuka munnange taata yegwe munnange kuyita munnange baseba batuddeeyo banyaba batuddeeyo musembere mbalage munnange ono ye munnange yafuuka munnange yegwe munnange ofunanga yakadde nolowooza gy'ovudde ne weebasa Mukama bwe nakulakulamu maama wange yannyumiza ku biseera by'entano ebiseera ebyo byali byannaku abalungi abatugenda ku nfaafa abamu byabatwalira ssente balala byabatwalira ŋŋanda bantu nga battibwa mmundu ne maama oyo yandifudde era wandikuze nga taata taliiwo naye Mukama ye yayamba oyo kyoboolaba kuyita munnange anze yamponya nnyo nnyo yegwe munnange yegwe munnange yegwe munnange yegwe munnange kuyita munnange yegwe munnange fuuka munnange taata yegwe munnange kuyita munnange baseba batuddeeyo banyaba batuddeeyo musembere mbalage munnange ono ye munnange yafuuka munnange nebaza Mukama kubanga awadde maamange sente ezimpeerera kubanga taatange yagaana okumpeerera. Taata wo ng'abeerawo? Abeera Kansanga. Ne maama? Iye. Babeera wamu ne maama? Nedda. Tebabeera bonna? Iye. Lwaki? Taata yalina empisa embi. Empisa embi zitya? Ng'akuba maama ekiro. Ng'akuba maama ekigo? Iye. Ng'akuba maama ekiro? Ng'akomawo atamidde n'amukuba ekiro? Iye, naffe n'atugoba mu nju. Mwabanga temwebase mwe mwawulira mutya nga taata akuba maama? Atufulumye bweru. N'abakuba? N'atukuba n'atugoba. Kati ekansanga taata ali n'ani? Simanyi. Tomanyi? Maama yo yabagamba nti kitammwe abeera n'ani? Tewali. Kakati taata obadde oyagala akomewo oyo wa maama? Saagala. Lwaki? Taata alina empisa embi. Nze mbadde njagala musabira akomewo addiŋŋane ne maama. Saagala, tuleke ffekka. Kati taata mwamukyawa? Iye pasita. Ate n'ekirala taata ayagala kutunda ttaka lyaffe. Ttaka lyammwe? Iye. Ani yakibagamba ekyo? Nedda, tewali pasita. Mwakimanya mutya? Baatukubira essimu mu kyalo ne bagamba ettaka lyaffe maama lye yagula taata agenda dditunda. Ani eyakwata essimu eyo gye baakuba? Maama ye yagikwata. Kati ate lwaki yabagamba mmwe? Nedda, teyatugamba. Yagiteeka mu lawudi? Nedda. Mwamanya mutya? Nze namuwulira ng'ayombera ku ssimu. Taata yani amannya ge? Taata yani amannya ge? Ye Sebuufu Charles. Sebuufu Charles. Iye. Teeka emikono gyo mu bbanga tusabe. Gamba nti ayi Yesu. Ayi Yesu. Njagala nsome bulungi. Njagala nsome bulungi. Owe ne maama wange ssente. Owe ne maama
ngesente amperere tubeere bulungi nze ne baganda bange ne taata oyo njagala ddiŋŋane ne maama. Ekyo nkiganye. Lwaki okiganye? Taata simwagala. Tomwagala? Iye. Okimanyi nti maama yayagala taata? Nedda. Nze simwagala. Tomwagala? Iye. Saala ki gy'osabira taata? Taata omusabira saala ki? Yamanyi. Alinayo omukazi omulala? Iye ate bangi. Dayira! Iye pasita. Ebikazi kati kansomoze omwana omutegeere ebikazi mmwe ensobi gye mukola, kubanga kati omwana ono amanya atya ati taata alina abakazi bangi. Ebikazi mwe mutuuze abaana ne mubabuulira kakikya. Wamanya otya nti taata alina abakazi bangi? Olaba pasita, maama yali lubuto lwa Loozi n'agenda ewaabwe okuzaala, kati ffe n'atuleka nga tubeera ne taata. Kati otyo nga taata tatuwa ssente za mmere, kati ng'ekiro akomawo atamidde ng'aleeta n'abakazi mu nju. Abange empale yange eteredde, nyimpaye oba ndi muwanvu? Kamala okutereera bannange. Yaleeta abakazi bameke waka? Baali bangi nga nze n'abamu sibamanyi. Nga buli lunaku asomba? Iye, ng'obawulira bakaabira mu buliri ekiro. Bitawuse abayi mumpujjewujjeko, Yesu yebasibwe. Olifa tuweera bito. What is it that you cannot forget in your life? Olina emyaka emeka? How old are you? Nina emyaka 17. 17. Osoma? 17. Fees zabula. Taata talina sente? Sente akola omulimu gw'obusirikale naye bw'afuna omusaala bwe bati agenderayo yo mwenge nanywa atalina n'ekikazi. Maama waffe bwe yagenda ekyo ekikazi pasita kijja ewaka. Ekikazi kijja ewaka? Ye nze mbeera mbawulira naye wetasobola tegeera mbuno nze mpulira. Nze mu nnyumba nsulamu ne bulaza waffe ffekka babiri. Oyo mukazi taata akuba essimu, halo naye ebiri eyo ebyaffe kati sitore kyoli muki? Ng'ani ayogera ebyo? Taata ekikazi essimu ng'akigamba atya? Telling her what? Sitore ki? Naye ebyaffe bituuse wakati nga mpulira omutima gwange si mulungi gwagala kukola kikulabako gutereere. Nga taata bwatu bayogera? That's how dad talks. Mwe nga muli mu kisenge? Nze nga ndikye nga tuwulidde nenkuwonako ku bulaza wange nawe nazuukuka n'abiwulira bulungi. Naye pasita nze njagala oyo omukazi akwata ebintu bye agenda addeyo gye yava asanga abaana be. Kati bw'ajja waka namwe mumuwulira mu kisenge? Nimuwulira nze. Omukazi? Iye. Wangi
n'omukazi ngaze mu kisenge mumuwulya ngaze ye jasaba mukwano gwe ngaze mulabako bulabi ati mukwano gwe ate taata mama waffe yagenda ku lw'omwenge gwa taata kati oli omukazi ajja mu buliri bwa maama taata oyo omukazi ye ajja mu buliri bwa taata ate nze kinkola bubi nnyo okusanga taata waffe ng'alina abaana be banaffe ennaku mukazi oli ate oyo mukazi nga tamuyina ate ng'asula n'omukazi w'abendi mukamusajja mukamusajja ayina abaana ne bbaawe naye simanyi taata lwaki omwoyo gwo gumwagaza nnyo abakazi b'abendi pasita taata ayinamu omuzimu gwaki gw'obwenzi obumwagaza abakazi b'abendi tayagala mukazi we akomewo taata wo wamugamba nti ekikazi kyo tetukyagala kati obubira taata wo nze wangi taata wo omububira nze saagala taata agende mu bakazi kati oyagala maama wo akomewo ddi bannange enkya ku makya njagala mpeho kaya kati gwosuubira maama wanaakomawo taata n'aleka kiri ekikazi akikyawe kigende n'ebyakyo ebiki ebikeesi ebigatto n'enkya ku makya oyo mukazi kale oyo omukazi enkya ku makya oyo omukazi njagala asooka agende maama wange nawe nga sasaawa 8 we akyuke ng'akomyawo ebibye ne braza waffe eyo gyali nawe akomyewo ebibyakomewo taata omutima gwe gwonna gwonna gwabadde ng'ateekaku ekyo ekikazi ng'akuba amasimu biki yogera buli kyoyagala kituuke ku kikazi ekyo bannange yogera pasita nze njagala ekyo ekikazi kigende kisanga abaana bakyo kale bali wamu Christmas abaana nabo basanyuka embuno maama waffe akoze eki akomyewo kive wa taatawo amuviira mukyawule ddala bonna saagala muddire mpaka toyagala kuddamu kiwulya mu kisenge kya taatawo sikyagalira ddala saagala akomewo njagala taata kyawo oyo omukazi okuva ne katikati kale naye ate omukazi omwayiriza tayingira mu kisenge kya taatawo pasita jja ayingira temwebakako abaana nabo bakusobera ati nze siri ajjamu ffe tubeera tuwulidde muba mukola ki tubeera tubawulidde ate nezo esimu pasita nze zinkola bubi nnyo okusanga taata ng'akubira oyo omukazi esimu ate nga maama waffe waali kale nze nkaaba n'okukaaba kinyiiza kati omukazi wabajja tasanga nga mwebase omukazi wabajja bwajje wakati muba temwebase tubeera tebase konka pasita omuntu bw'akola bw'ati nze obuntu bw'akookona nze neebaka ntya mbeera nfudde webakeko omwana asobedde gwe tuwebakako ati nedda eba puusi nga yeekonye ku luggi taata gulawo alina obireka lwaki agulawo alina obireka abaguddewo okulaba kiki ekikonye ku luggi naye ng'ebambwa otegedde ebambwa nga yeekonye ku luggi embwa pasita tezisobola kukoonako bweziti nnyo embwa okoonako embwa tatuuka waggulu kale akookona ate embwa kale embwa zibeera ate ziriyo naawe leka kuwayiriza taata abukola nze pasita mbeerayo kale naawe oyinza omuntu oyo bw'ayingira mumuwulya ng'ayingidde nze mpulira kodi esimu bw'amala okugambira kusimu wayebase nayebase niyinaawe olowooza saba munana omuntu abeera atunula oba abeera ayebase taata n'amuddamu naawe nze mpulira njagala kulabako omutima gwange gutereera ate kino ekiro ati nange ekyo ekiro seebaka mbeera amatu gali webakeko omwana abadde ekyono webakeko ati bwenebaka taata lwaki omumalako emirembe ati bwe twebaka jayingizamu nga 10 bonna ate nina okuwulira bulungi nentega amatu gange olina okuwulira bulungi otega amatugo iye bwayingizamu nga 10 bwayingizamu nga 10 nange nyinza ogamba braza vaayo tugende tukole ki bwayingizamu ki
kati gwensirika omukazi nayingira nencha nensirika n'oluddako bwentyo atawo tatajja mmanyira aletenga 10 murundi gumu kogwe kowulire ati nyina owulira encha nemubuuza taata mu nyumba nayo mu kisenge wabadde oyina mwani kati akuddamu ki oyagala mmanya ki kati gwe oyaga kumanya ki omwana asobedde ono webakeko omwana abadde kyono webakeko tosobwa puroguramu yo ebyo ebyaliwo bibeera mu kyolifa twerabidde nti omuntu ayogera ennaku eva ku mutima gwo kale n'obudde tulina butono era ndowooza ŋŋendagendako masimu sisobodde kusoma kyawandiikibwa so mbadde n'ebintu bingi ebyokusomesaako njagala basuubiza nti newiiki ejja okutandika ku Mande mpaka olwokuna nja kufuba okulaba nti mbeerako live ekiro ate nga wendeetayo bwetutabika bwe tutyo okuba nga mbasomesa olidi halo ese bwamanya n'eddoboozi osinziddewo omuntu bw'okuba essimu wuliriza ekiri mu ssimu yo naye kiri ku TV bw'okirinda tuba tetukwatagana kubanga essimu zino zirimu ebyuma by'abazungu kati ebyuma mashini zirimu kyetuyita delay nti bw'onninda we ompulire ku TV byano byenjogera bisooka genda kololo nebiryoka biva kololo nebiryoka bijja ku TV yo kati n'oba okyasirise naye bw'owulira ekiri ku ssimu yo n'owuliriza omuntu ali munda mu ssimu TV nebwogimutinga naye n'owuliriza omuntu ali mu ssimu kikuyamba okubeera ne communication ennungi nno kati nga sinabakweyongera nnyo ne ku masimu waliwo ekintu kyenjagala okukonako ku baana abo ababiri nti waliwo abantu abayita mu mbeera bwe zityo nga gwe okuva luwazaalibwa tolina kalungi kewenyumiriza mu musajja kitaawo nga maama yeyafuuka taata yeyafuuka maama omwoyo ogwo ngenda gusomesako ku Mande nga mutufu tomanyi yadde 10 kya taata kyeyali akutte n'akuwa nti oba school fees wuuyo kati omwoyo ogwo muzibu nnyo gulondoola era ngenda gusomesako ku Mande ekiro ssaawa 4 era muninde katugende maaso n'amasimu halo esebo kiki olifa towerabidde mbulamu amanya n'eddoboozi osinziddewa era kiki olifa towerabidde kale sebo sorry sikwataganye bulungi naawe ate nga obadde ofunye omukisa oguyitamu ok naye mukama akusolole halo esebo osinziddewa amanya n'eddoboozi kale sebo nawe gyebale nze ndawula Saulo okuva wa sebo nze ndawula Saulo okuva nabweru esebo kiki olifa towerabidde mbulamu okuva nabweru pasita pasita gyendifa seerabidde ekyo abazadde bange okubaako nesigala mu nsi nzekka bambi baafa oli muto nakyali muwere naye ndi muwere saabalaba nako ok nawe kiki wandyagadde mukama akukolere mbulamu bwo njagala mukama asitule obulamu bwange kubanga mbonyebonye nga bwokiwulira ngezezaako buli kimu kale okuva lweyogeddeko nange mukama agenda kukusumulula naye nga nandyagadde ofune wakadde ojonsinkane nga oli bwomu olunaku luba lwakubiri lwakuna n'olwomukaaga God bless you. Omuntu bw'okuba essimu towuliriza kiri ku TV mukwano bw'olyanga essimu ye eyiseemu nga bakukutte muting TV oba jjako eddoboozi owulirize ekiri mu ssimu awo lwe tujja okukwatagana obulungi ne bw'oyagala omale kwewulira ku TV tetujja kukwatagana ok omukubi omulala
omuntu yena osobola okumpereza kubanga ezessimu zikwatibwa abaweereza bange zolaba okuli mobile money whatever osobola zikubako nofuna appointment abaweza bakuwa appointment kati eri eriko +27 ye South Africa ye ya WhatsApp osobola okuchatinga nange ku WhatsApp osobola okumpereza voice note message ku WhatsApp naye tokuba manya abantu bwe babagamba nti bannayi ekintu bati ki tokuba tokozesa WhatsApp video kunkubira tokukozesa WhatsApp call kunkubira kubanga mbeera bizo ojja kunnesitalirako bwerere nga nkwanukudde bubi naye message eno ennyanguyira ng'ogimpeereza ennyanguyira ogisoma oba voice note yo ennyanguyira ogisoma oba kale nompeereza ne ka video WhatsApp ko obuzibu bwo bwonna togyeraliikirira kusindikako eyo gyolaba +2 7 6 3 4 5 28 25 ya esobola gyeyambisa kale naawe gwe nga usima omulimu omulungi ng'oga nti omusajja ono Musumbayiga mbutuufu mwagadde nnyo obuweereza bwe osobola okukozesa essimu y'okusupportinga ministry eno kubanga ministry ngazi eri mu TV eri mu church even another businesses eziyamba obulamu bw'abantu kale osobola okukozesa essimu yo n'osindika kweza ennamba ezisooka ya mobile money eya neddako ya mobile money Airtel money osobola okuweereza obuwagizi bwo ng'osupportinga ministry eno mukama agenda kuwa omukisa bambi ng'obadde okikoze. Hello. Amanya n'eddoboozi ssebo. Osinzidde wa ssebo? Ssebo nkuwulira naye gwe owulira ebiri ku TV naye wuli ekiri mu kutuukwo. Kagadi. Ssebo nze nkuwulira yogera ensonga zo ssebo. Mutabani wange katufuna omulala ligani katufuna omulala. Hello. 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 Yes. Hello. Nkuwulira mukwano. Hello. Hello. Nyabo nkuwulira. Hello. Jebale ko pasta. Kale nawe jebale. Jebale ko pasta. Hello. Kale nawe jebale mukwano. Panange pasta webale otuweereza tukwagala nkubidde Bushenyi. Bushenyi bambi. Kiganiro ky'abantu bange tebampulira. Saa bino tuli ku BS tukulaba buli lunaku. Buli lunaku. Amasimu gazeemu ndowooza kammalirize erigani tulikomaawo ku masimu. Ku Mande njagala okubajjukiza nti ennaku z'omwezi nga 6 wiiki esooka mu mwezi ogwokuna lwe lunaku olw'empeta. Buli muntu yenna jangu ofuna empeta. Empeta egenda okugatta ku bugagga. Empeta egenda okugatta ku mirembe. Munange ebintu bino tubikola n'olabanga oba ebyekiralungu n'olabanga oba ebitaliiyo. Naye munange bikola ababirinamu ekyama babimanyi. Jangu ennaku z'omwezi nga 6 ofuna empeta. Ekirala ennaku z'omwezi nga 5 tusooka mugaba miti lujja kuba lwakutaano nga 5. Buli muntu jangu ofuna omuti ogw'omukisa okuva lwe nava South Africa siddanga mugaba miti. Ate nebbanga limaze South Africa nga temufuna miti. Kati ennaku z'omwezi nga 5 buli muntu yenna jangu abantu bagenda kusulawo bagenda kujja lwakuna kumpi basule nawo abava ewala. Tewali akugaana kujja kusula mu church ng'ova wala tuuka lwakuna. Okiwulidde osobola okufuna n'ebifo kubanga kigenda kuba kyejjobe kiyitirivu nnyo ennaku z'omwezi nga 5. Nataddewo n'ensigo abantu abagenda okujja n'amamotoka gammwe saavisi ng'ewedde ogenda kusayininga emitwalo 3 egy'amafuta. Goma n'omanyi oba oziteekamu mu motoka yo bato naye nga zigenda kuba za mukisa. Naawe alina ne boda alina boda
jango parking boda yo bera omu kusaba nga kuwedde ofuna amafuta ga mutwalo osaininga omutwalo gwomanya amafuta goteeka mu boda yo kale kinabirawo nennaku z'omwezi nga 5 kijja kuba kiyitirivu ate enkera nga 6 lugenda kuba lunaku lwa mpeta naawe ng'oyagala okundaba ng'oli bwomu jangu olwokubiri olwokuna n'olwomukaaga endagiriro ogenda mu paaka empya n'obuuza zigenda ekawaala ku kyaki y'omusumbayiga Augustine abizaayo ogamba kondakita ajja kukulaga bulungi kyakiweeri era wajja okukugiramu transport yakuleeta okuva mu paaka empya ziri nusu 10 lwokka kati zikujja ewamu okutuuka mu paaka empya ezo sizimanyi okitegedde ya kati mwabali ku Bombo Road ate bw'otuuke Bwayizi funa bufunyika bodo kagambe nti wali wapasa igabizaayo simple that kanzo okusaba 1500 oba 2000 okitegedde so kale no bwe kityo njagala olunaku olw'enkya lukedde kumpi tugenda mu kiro kyalwa tugenda mu Lwakutaano program ena tebayigenda jiddamu ku makya kati tukitwale nti Olwokutaano luno abantu basuze nawo buli muntu yenna jangu ndeetera abalwadde abazibe b'amaaso abantu abalina ebizibu Mukama agenda kukola ki kubasumulula jangu ate nina n'ekiramu Mukama kiyampadde ekirabo nga nkuloota ne bukya ku makya nga Mukama yakubye ekifaananyi ng'akirese wansi wa piro yange era mu service ngenda kujja n'ebifaananyi kiyinza n'okuba ekikyoggwa ndaba ku ABS kati nga lwoze nche n'osaba genkola nga ntadde ekifaananyi ekyo ku screen nti omuntu ono booti ne booti wanzijidde mu kirooto era ngenza okkeera ku makya nsanze ekifaananyi ekyo wansi wa piro kale buli muntu yenna tosubwa saavisi y'Olwokutaano luno ate era ne ku Sande tosubwa saavisi ku Lwomukaaga luno wendikeera ku makya wewandiise n'ensigo yo ya $10,000 ojja ondabe ng'oli bwomu gw'atayagala bya kamera kulaga ku TV jangu Olwokubiri Olwokuna n'Olwomukaaga olinyira mu paaka empya n'obuuze zigenda ekawaala ku kyaki Omusumbayiga njagala Mukama abawo omukisa ekiramu eyongere okufollowinga omwana wange Pastor Andrew Jengo Mukama mwadde ekirabo ekyokulagula abeerako okuva ku Mande mpaka Lwakutaano ku ssaawa emu y'okumakya mu program tugiyita omukisa gw'okumakya alagula oli yazze kulagula nanga mpitiriddeko kati ate gwoba omwetaaga okumulaba ng'oli bwomu jangu olunaku olw'Emmande ye counseling ye olunaku olwokusatu ye counseling ye abaawo okiwulidde Mukama naye amutaddeko ekisa era kinali nsaba mulamu bwange nti Mukama njagala ompa omwana njagala nkule nange ntuuka okulaba ku mwana wezezza emyaka 2 nga mwana wange kale ekyo nkyenyumirizaamu nnyo naye abalabe nabo abatuyigganya bali mu planingira kubanga olukwendo wulira baagala omukidinapinga bakeere basabe Musumbayiga $1,000,000 baagala omukolako ebyobulabe nti okumalawo Omusumbayiga amaanyi kati so kyovula naye twamuwadde security tukiza nti Mukama amukuumye bulungi kumakya ku mukisa gw'okumakya waali ssaawa emu ey'okumakya mpaka ssaawa 2 mweyongera okulaba ABS television Mukama abawa omukisa amanya n'eddoboozi Omusumbayiga Augustine osobola okumpeereza WhatsApp ku namba eyeye South Africa togikubako osobola okukuba ku simu ziri osobola okuweereza obuwagizi bwo Mukama akuwa omukisa God bless you.